eno ye Pulogulamu Akayisanyo. Hey, Jamie. Awadi bangambye kikukwase kubanga munnayo olabika obigwanira. Yeah. Hold for me a bit. Thank you. Okay. Obanjo gerenta kola speed. Kola ineso lisagana batunulira. But I want to thank all, not all, but everyone who voted. Buli omu yateekako kadata ke n'avotinga. Thank you so much, guys. Fun team yange, team Nacha Jomi, thank you so much. Again, now this one is a big one. I don't think I was the right person to be giving out this one here. But of course, still the highest score was 2020. And this time around, we are waiting for the best winner of the year. These guys are so good. Of course, before qualification, Bariba arranges 80K of millions of money to invest in Ayatu. This one goes to the song is my name. I'm having, of course, the High School Awards 2020 present to contemporary folk song winner of the year, and of course it is Pusikati by gwa goldi gwenyini awadi yafe tujina munju. Congratulate me ekakubera wa mtima mbi. Abachi tebam nominatinga ka oilo kamistiki kanaka ebintu byawasuka tukyawangula wadi bitacyanchamula naye nga mukusooka wachamuka je basoko kuwa ne yadda ko kala singandi bajja drop bwenkula njagala nkufaanane. Okay nenga konfana it is okay kubasi doja kunja guys amezalibwa amalungi okitegedde. Tusanise okulaba taata kali amanya gwani amanya levelman levelman emyaka ginyimidde gisuka 10 ng'oli ludda wa levelman okusooka mbadde ndi jinja nairane okola olusoga olusoga ndwidi naira endimi nyingi zemanyi olwidi olusoga ndutegeera. Okay, levelman ati munaye ali ku Bukadde TV ojja kwewunya ate levelman ayingiridde wa okimanyi bumanya nti buli lwa Monday tubeera ne upcoming tulina upcoming Mondays. So lero Monday tulina upcoming mu kizimbe bamuyise levelman omutunulidde oyo omukulu oyo nno alina ebikola byakola bingi nnyo tayimba buyimbi alina talent oyo asobola okweba yagamba yabituuma bibye anakola ennyimba nze mwenyini nze wandikira nze mwenyini nze wandikira
Okay, kozi mu byokola ng'ogyeko kuyimba biki ebirala by'owenyumiza muno gamba kino kikola ate oli mulala kikola. Ebintu bingi lwakubantira ngenda okubalaga kuwa n'ebitonotono osobola okuyimiza akagere. Olina ennyimba mmeka? Ennyimba ze nina naakalikodinga k'ennyimba 2 naye ndina enzungu ndina enswahili. Ekitegeeza myaka bali tukola nayo tulikodinga nayo luyimba mu studio. Ezo ze naalikodingako zokka. Naye kapana ndina na zino ziswiri baby kayimba kaluzungu Swiri baby kagenda kati. Tukyali kuzino. Kasoka tuwuliza swiri baby amwagala nnyo. Swiri baby tuwulize Yeah, katambule wekati. Sweetie baby, you baby, my sweetie baby, Kamulavu. Okigira. Omuntu omuntu kubanga osegira. Ulinga ngalo lwana gira nkola. Gira mukaddamu. You sweetie, you sweet, you sweet, very sweet. You love me, I love you. You care, I care. You don't let me down. And I might don't let me down. Oh. Yeah, kati ekirala kyenkola ebintu bingi byenkola nsobola okwogera n'ensibako akamwa nenjogera wakati ekikondo nenkiteeka mu kamwa nenkimalira mu kamwa kyekyo kikole mundabe nsobola akamwa njogera wakati wako nensibulirako nenjogera wano bintu bingi kale ne practicing era ndowooza t-shirt mugirabe emabega waayo personal trainer. Yeah. Koke ogambye kikonde mukamwa? Yeah. Nkimalira nkiteeka mu kamwa. Nekigweramu ekyo? Yeah. Kamwa kika kyako tulage mundabe kansimbiri yokeno ku Christmas tuli. Yeah. Esebo. Yeah. Oli mutuufu. Etata. DJ. Bakala. DJ tumbiza sound. Okay. Muyimbi okola bipya ku maaso gaffe kyamu. Yeah, kitegeeza omuntu nga toli fit tosobola kubikola. Naikwe pressing okukwera ng'okola practice. Music omulaba otya? Music mulungi kuba music is life. Ngamba industry music ogiraba otya industry music? Industry music. Kwacho zeemu kati right now. Yeah. Okay. Kati tata, kozi wangambye ani erinya? Levelman, na erinya panvuko nsobola okujogera mu buwanvu. Munange Levelman bwatyo naye alina talent agambye muyimbi owulidde kayimba ke, owulidde n'obulala bw'alina mu audio. Munange ogenda kukola kwati tulina budde. Twali kute ku masimu ne tulaba. No, ayina kwenda mu freestyle Jomi. Namuka freestyle. Antu babaga okulya freestyle yo. Kituufu DJ oli mutuufu. Yeah. Let's go. Levelman. Oh. Omuyita Levelman ndowooza ekintu nkizeemu. Oh. Ekintu kyenkola kyange zekka. Byange zekka. Mugendeka, mubuzeka, byange zekka. Kaddiiro kange gekka. Buli kimu kyange zekka. Naye abayimbi Omuyita Levelman. abayimbi mutuzanyire ku mitwe ne mukataga. Freestyle. Levelman kuno kutumanyira bumanyizi. Njikuba nyakusinzira ebiseera bisinga. Kwetegeka. Mbadde okwetegeka Levelman otumanyidde muko mu freestyle naye mukama yamanyi ali kusalu mukama akulaba emisano n'ekiro. Munagera kumani yoyo olw'obufudeyo budde sigenda kubanga kwata ku masimu naye banange wagosobola okayisawo mu message katusizeko mu message awo ku Facebook ongambe Jomi ye Levelman bambi talent alina y'amaanyi yongere maaso oba si ekyo ngambe nanca Levelman addeyo akalabirira omukyala olina ku mukyala n'abaana bweyogerere ntumirako abantu bweyogerere okusokera ddala nyo osooka otumira ddala awantu w'ensula Saamu Wayeye era twali twakufirwa mukadde waffe ne tugenda ne tumuziika mu kitalo nnyo twaziika embale n'okwongezako kyo n'otumira abaana abasoga olusoga ndwiri naye ate maite ennimi nnyingi ndina okwogera olusoga ndina otumula abantu baife ab'ebisoga ndinolamusa omukyalo wange Kayuda Stalgua ndina otumirako abaana bange Rebecca Namusobya n'omwana nga asooka ne
ne Chito Derrick ne Jennifer Nantale ojja kulanya nga tolo okulanya sibwa lero mande nina kubanga nkola wechi mikono jange njagala basibula naye nga sine basibula njagala basibula n'akantu kano ka oil okuva mu Mystic Hair Solution we bakayita kanonyeko ng'oyina skin ng'ekutawaanya oyina ebintu ebikusiiwa mu mutwe mukono gwange kano okakozesa obulungi kumugoka ekirera nga kiwedde ku 15 zokka wonna Uganda yonna wetulyera okasaagawo